Baniza nnyo tuli mu program Sima y'Amaka nze Joanne Leve Iron Radio kubanga njibatuusako nga bulijjo. Olw'omukago oluwedde twatunuulira ensonga za Zulfa Nalwoga. Zulfa agamba baamugoba mu maka ge nga amaze okufiirwa omwami we. Zulfa ne maama we inlo Nyazaala kaakati omuguwa guli wakati waabwe bombi. Zulfa ayagala bintu. Mama Nyazaala agamba nze mpa abaana ba mutabani wange mbalabirire. Awo nno eyo y'ensonga gye tukyagenda ddala maaso nayo mu kitundu ekyokubiri. Wabula tulaba naffe abakatwegattako tugenda kubanga tuddako emabega katini nnyo tulabe ensonga za Zulfa zatandikirawo. Omukyalo ono abasinga kuno ndowooza ali mutuuze wammwe era akyali tannagenda. Yatutuukiridde we yatutuukiridde naffe ne tutuukirira maama. Maama n'agamba tekiriimu buzibu tujje wano tutuule tukole ki tugonjoole ensonga ezoogerwako. Maama jangu otuule wano munnange tutuula ku jjinja jangu otuule wano. Waliwo akakiika wano totuula ku jjinja. Mujjalabi terefayina egenda bakwata nga mutudde ku mayinja abala ku butaffaali okirabaye kati mutuule bulungi terefayina ebakwate nga mutudde bulungi. Kuba ebintu bino tubyogera bwe kivaano leero kijja kudda wali leero kidde wali naye bw'oba wamanyako engeri bali gye bakigonjoola naawe kikola ki kikwanguyira okuba nti nno ogonjoola ensonga ze. N'olwekyo oluvannyuma lwa kati muli buterevu ku terefayina tutandise oluvannyuma lwa Zulfa Nalwoga okujja mu programu Sima y'Amaka n'eyokubira enduulu nti abafamire yafiirwa omwami baamutta bwessi nti abafamire baamugobaganya awaka beegaana abaana baamugoba mu maka ge omwami we ge yaleka amuzimbidde famire ne yeefuga buli kimu abaana tebafuna buyambi. Ebyo bigambo bya Nalwoga wuuno wano naffe bwetyo twatuukirira maama ayogerwako. Maama azaala omulenzi yali yawasa ono yali mukwano gwono mu lulimi lw'amateeka omanyi kati wano tuba twogera lulimi lw'amateeka nti omwami ne wamala naye emyaka 10 naye nga takwanjudde oba takuwasizza mu bufumbo mu kereziya ewa DC musigala muli bamukwano. Naye nkibagamba bulijjo nti mu lulimi olwaffe tuyinza okugamba mukyala we naye mu lulimi lw'amateeka ono yali mukwano gwa mugenzi bazaala abaana baabwe babiri. However, ne libanga etteeka litunuulira omukyalo omufumbo bw'abanga tabadde wampete etteeka eryo lisigala litunuulira abaana bayambiddwa batya. Z'ensonga ezo n'esipese olunaku luno olwaleero. Zulfa Nalwoga agamba famire y'omugenzi bamutulugunya twagala tulabe Zulfa byayogera ku famire y'omugenzi bituufu oba si bituufu. Zulfa ono mu mboozi ye gy'anyumya naffe ayogera nnyo ku mother-in-law Nyazaala ndowooza kye kigambo ekituufu. Nyazaala muzaalira taata w'abaana be kati omugenzi agamba yasinza omutulugunya si kyekyo Nyazaala omuvunaana kiyogera nga naye awulira mama kyemuvunaana butalabirira bazzukulu oba abaana bamutabani we. Maama omuvunaana obutalabirira bazzukulu be. Gwe wasemba ddi okulinnya mu lujja lwa maama omubuuzaako? Nali nkyali mu maka nga sinaba kuvaamu yagendangayo nga tetulina kyakulya nangamba naye talina mukasa talina kyeyamulekeranga nangamba abaana baati balina kyakulya bajje nga wano mbawe kyayi ku makya mbawe emmere ku ssaawa 7 mu kikulu bajje bakiriwano. Maama oba yakugamba nti nno mutabani we Mukasa talina kyeyamulekera mu kumanya kwo olinayo ky'omanyi nti kino Mukasa kyeyalekera maama wo kirabirira abaana be. Mukasa yaleka azimba ennyumba ewaabwe ebisaza ewaabwe n'akugamba nti nno zizo n'abaana bo bukyali yakuwa mu buwandiike oba mu bigambo kuba era yagambanga nti nze byenkola nkolerera abaana. Okay. Mukasa ng'akyaliwo waparticipatingako mu kusolooza ennyumba ezo z'oyogerako ez'erusaza? Ennyumba ezo yasoloozamu omulundi gumu nze saalina ye nyine yazeesolooza nanyina ennyumba. Mukasa kesoko maliriza yesolooza gyali emyezi 6 era gyayindooza teginaakuggwayo. Mukasa ng'akyali mulamu waki tewamusaba obeere nga yeggwe akulemberamu okusolooza ennyumba ezo? Saakimusaba anti John. Mukadde kano okisaba Nyazaalawo? Nkimusaba. Tewakisaba bbaawo wabula okisaba Nyazaalawo?
Nkwaddako mwami we yafiira yali naye sinaba kimusaba. Okay, ekusooka osembewo akati tetwagala kwogera bingi nga maama ayogerwako tannaba kubaako kyayogera, twagala tuwulire maama ayogerwako ayogera ki ku nsonga eno. Maama, omwana ensonga zakuvunaano ziwulidde? Nabo nkulamusiza n'abaliwo bonna ensonga byagambye ng'omuntu nga bagambye nga akwesoose nebyo byonna byagambye nti namugamba nti nno abaana bajje banywe ekyayi bafune batya. Eriyo ekintu kye bayita ekisooka ate n'okifuula ekyenkomerero. Ate oba oluusi nekikuleetera ekitabo. Ebintu byagambye Mukasa azimba wano erusaze tumala nga afudde kanzire mu bumpi. Yalina amaka gaago erusaze nze muzaalayo yasala amagezi okuba nga azimba naye tugenda okugendayo n'oyo yennyini kati alinga ye nazaalawe kubanga gwasinga okutwala aliyo ne bwe muba mugenzeera ekigamba we step mother kubanga nze mpulira nga bakwatagana okusinga bwajja gyenje oli kati nga yatutegeeza n'agamba Mukasa wali yatundawo yaguzawo kojjawe gwe bayita Tomu Mutyaba. Ekyo sitya gwe ntya Katonda kubanga waliwo abantu abamu be yagambye okuleeta. Ani maama? Gwe bayita Kalidde yaliwo mu lukiiko olwo. Omukulu w'ekika. Aba mwana wange ng'ekika bwe kitambula naye ng'alina obukulu bw'atwala. Okitegeera kati awaka we yasigalawo ng'omukuza. N'abeera ng'akola ki? Nembaga nti bannange sigaana. Omanye eriyo kye bayita okubikkirira. Sigaana. Kojjawe yamuyambako era ye muntu gwe namukwasa yabadde amukozesa bwe biti ne bwe biti. Naye ekyo ne Tomu yennyini kojjawe n'akyerekera ng'ekyama ne ku ggombololera yakyogerako. N'aba ng'akirese awo ekikulu byali byani bya mutabani we. Maama, enju zikyaliwo zivaamu ssente oba nedda? Enju gye ziri. Owulidde naye ziriko akati kaakati kubanga kaliko abatali wano abasobola okwogeranga nange bwenkoze eki bwenkibagamba. Kati nga mu byo byonna kyembagaye nti yandikoze n'ekintu ekisooka. Omuntu nga ntegedde ng'afudde ekintu ekyo nga kikunyumizaako ku lunaku oba lwali lwakusatu. Kati lwakusatu oba lwakubiri olunaku lwe wajja nze bankubira bukubiza essimu Mukasa akoze eki bamusse. Nze gwe ndowooza nti agenda kukola ki kukola kubanga ovulo ze yali azitaddawo wange ono muto we nga yazimoleza ekitole mumaze kunyumiza nembeera nga ndeeta olugoye nembika ku mwana. Mu mutima gwange nalowooza Mama Simon tannakola ki tannamanya bintu bino. Owulidde nembeera nga mumagamaga mu bantu simulaba. Ngenda okulaba Simon ng'avaayo nga muyita Simon jangu munnange taata waffe bamukoze ekyo kubanga yali taata waffe. N'agamba nti jjajja maama yaloose ekiro nga taata amuloosa nti banzisse bantemyetemye bantadde mu bbuutu. Owulidde mu kikutiya mu bbuutu. Maama, katono nnyo waloota kituufu waloota? Sirootangako. Maama, tugende mu maaso. Nedda. Maama, twagambye ojja otuule wano omukwano jangu bannaye buli alina kyagamba ajja atuule wano. Tetugenda tuleetinga bigambo by'ebbali. Kama nzikya. Njagala kujjayo byange byonna. Kubanga era sigenda kwogera bingi. Njagala kwogera ebyo. Kakati nanga nti ali luddawa nti ali waka. Natambula ng'omufu ali wali mu ddakiika tezinnawe oba zalinga mu 3. Siyinza kumanya obudde bwali kubanga n'omufu namulekawo
nenzija wano mpulira ekituufu yaloose bamutemedde waka ali ate ali wali ku nsiko tusobola n'okgendawo kati nga ntuuka namusanga wali eri n'abadduukirize nemugamba Simoni lwabadde kutya naga nti nze nemuga nti yatuuse wano nti nze nedda nze wano tiyatuuse nadde ngenze mu ddwaliro nze ngagira naye nze yanneegayiridde yafukamidde nanneegayirira ono nga yabikugamba nanneegayirira maama Simoni nsaba kunsonyiwa byonna byenkukoze ngenda kufa naye nkulese oli mulwadde namuga nti kiki naye nenga nti Simoni aŋŋambye nti yaloose nanga nti ye yandoosi naloose ekiro 9 nga ŋŋamba gwe maama Naana oli muno weebase bamaze okuntemaatema ab'amatatu bantemyetemye bantadde mu bbuutu bantadde mu kikutiya naye gwe weebase maama kituufu mwamusanga mu kikutiya nedda kaakati bantemyetemye nankani kaakati era amangu ago nenkubira ab'e Masaka essimu ab'ewaffe mu kiseera ekyayogera maama we Wennabbingo waali ebintu ebyo nabyogera ensangi era maama we yaŋŋa nti yali mu lukwo olwatta mutabani wo ne muga nti awo gw'omanyi maama zinda akati nnyo kituufu omugenzi yafukamira mu nsaawa ezasembayo gw'okuba naye n'akwetondera n'akugamba maama noli waŋŋambu n'amugamba agenda ewa jjajja w'abaana agabe ebintu anti wulira kituufu maama nzija kituufu nedda komaawo kaakati mu kiseera ekyo kati wali mu kubeera ng'amwegayirira we yamugambira n'amugamba nti neeyambuka engulu ogambe maama agabe ebintu byaki by'abaana bange akombadde nkaleseyo naye era nandikajjukidde kaakati n'alyoka agamba nti bwe yawulidde n'akuba essimu n'akubira ab'e Masaka mulabye kye nabagamba maama taata Naana ndooseza bamukoze eki kubanga omwana oyo nawano bamumanyi nga Naana kati kuliko mukulu we oyo gwazaala mu kifo ky'omugenzi yakuloosa tandoosangako kaakati ekirungi baaliwo kubanga we bali kati mu kaseera akayogera n'agamba waliwo omukyala abeera wali bamuyita maama Musisi sagambye saggaye nti nno muka agenda kufa sagambye yagamba ekyo sakigamba luli maama Musisi abeera wali eri kaakati nayita maama Simoni ne mujja mu bantu ebigambo byeyogera ebyo ne muleeta mu nnyumba eno ennene kubanga basula mu nnyumba eri ey'emmandi ne muleeta mu nnyumba eno ennene mugamba nti biki byongegera ab'amatatu Mukasa akyakuba amatatu kubanga Mukasa amatatu buddo biki abavubuka babikola ki babikuba ye agakuba ne mu nnyumba mwegali ekirooto kye kiveeyo kituufu Mukasa yali akuba amatatu ekyamatatu kituufu ebyo mama byayogedde wabyogere oba nedda sikyogerangako mama tugende mu maaso natambula n'envaawo nenzira ku mufu wange ne bamutwala nga nkola ki nkubuulira ekyo kye nkugambiddeko nze naakamanya maama wo Wennabbingo ye yategedde mu kirooto eki ajjidde ku ssimu wakitegeera waali ava Nabbingo n'ab'omu kikajja abaasinga obungi nze nabamanyisa twamanyirawo naye ono yasooka kubira ab'e Nabbingo bw'ava mu kirooto wasooka kubira ab'e Nabbingo siina gwe nakubira bakubire maama ababulire yamubikira kaakati nakola ekikulu yaliwo mu kaseera ako nze nkugamba nti nga ku bantu nze sikeeranga nkya nti nali nzize nti nkyala wano era nabo banjulira nze wano sitambulawo n'omwana wange ne bwe yaliwo maama ku lwokusatu lwe nali wano byonna byongamba kati nabirikodinga wabiŋŋamba nedda wabirikodinga nga gwomu abatuuze tebaaliwo kale maama ate nga wayise abantu bangi n'ogezaako n'okwagala obbatuuza nze mube nayise
oyo gundi oli yaliwo n'amanya ekigenda mu maaso nayisoona naye abantu bagenda babyetegerera bokka owulidde oli alina basheya beku abeera yiri eri be bamukubidde essimu jajja nno najjo nalindyawo ku makya saawa egi ng'atuuse ono ye maama Kereya yeyo maama Kereya yono mpozi yakola ki mujja wange yono yawa omwana amazzi si yoyo kaakati maama lindako kaleka nkubulireyo ono kyeyaŋŋambye nga toliiwo jjululi lwe twali wali wagamba otya maama mbalidde emirundi gye yakajja wano gwe waŋŋambye maama w'olutalo kwe lwaviira ddala kuba nnakubuuzizza omukyalo ono yatugamba luli nti waliwo ekiseera nga nyazaala waakwagala naye weebuuze lwaki mwatabuka wabadde ombulira ensonga eri eyasookera ddala ensonga gye nagamba nti mama baŋŋamba nti nze mbegeraku maama nti mutabani we tamufunamu nyumiza bulungi nga bwe wagitandise mama yali ayagala ssente kati bange yaŋŋamba bw'ati natuka nga ngenda okunywa eddagala bwe ngenda okunywa eddagala nkomawo nsanga wo baguddewo mukubira essimu wali emanju nga baguddewo mukubira essimu mugamba wano waka bakoze eki baguddewo nangamba akubira Moses essimu akole ki ajje mulabe wako bawakoze eki wakubiranye essimu nakubira bba wange nasindika Moze ajja alabe kati bwe twajja ne tujja mu kisenge nangamba kisooka ogenda okebere wali ki ewali ssente zange bwe twajja nizja nenkebere wali ssente wansi waki wekitanda najja n'oyo brother we yanzijira ku mugongo kati Mukasa naŋŋamba obuzibu wakoze mama yadda nsabye ssente aye namugambye sikola ki sirina ssente zaaliyo zaali ziwera kakati awo munyazaala we yayingiriramu wa kati kati Mukasa naŋŋamba lwaki wazze ne Moze ne mutuuka okuyingira n'okebere wali ssente ate nga yabadde ansabye ssente nga namugambye siina ssente Mukasa oba maama Mukasa we ensonga yennyini maama yayingiriramu wa kuba waŋŋambye eyo yensonga kwe mwava ottabuka gwe ne maama wo Mukasa ŋŋamba naŋŋamba obuzibu gwe wabukola ki gwe wabuleeta maama mbadde nga mugamba siina ssente kati agamba nti ssente gwazikola ki gwazirya Moze we yalaba ssente n'addayo n'abuulira maama kati maama n'anyiiga wefuga ssente za mutabani era yajja naŋŋamba Mukasa naŋŋamba gwe wakoze ensobi kuba maama namugambye siina ssente Zulfa agamba nti talootangako wabula abafamire bano bonna bagamba Zulfa oluvannyuma lw'okutta Mukasa Zulfa yenkeera yagamba yaloota nga Mukasa bamutemyetemye Zulfa agamba ye talootangako awo nnono we tukyali ngenda kubanga mpumulamu we tudda ate ensonga za Zulfa zo zikyagendera ddala mu maaso mukulabako gw'olowooza Zulfa ayogera mazima maama yayogera amazima mpeeza ekirowoozo kyo essaawa ziwedde ddala 5 n'obudakiika obuyiseeko tuli mu program Sitima y'Amaka nze Joanne Leve Iron Lady nga bulijjo okubanga njibatuusaako ensonga tukyali kuza Zulfa ekitundu ekyokusatu nabagamba nga tutandika nti ensonga za Zulfa mpanvu nnyo bw'ozitandika tosaanidde kuzisubwa oba kumisingamu yadde mutusonyiwe olw'omukago olwedde twakolamu ensobi ne tubagamba nti ensonga zino tuzikomekereza wano nedda ensonga za Zulfa ziggwa lunaku lwa leero mu kitundu ekyokusatu awo bwennyinnyini we twakoma olw'omukago oluwedde we tugenda okutandikira kaakati nzira ku kintu ky'ekatwe tutuuse ekatwe luumu namba 10 na mmeka maama gwe gwali gusoose noonya luumu oba nondi 10 na mmeka oba 13 oyita bwoti waliwo awo ekkomera n'olinnya waggulu kalina kati oba obimanyi kaakati ntuutuuka eri erinnya Joan ye yasayininze wano sitaati tutuuseeyo tugenze tuwaddeyo ebbaluwa zaffe ebbaluwa yaffe yiino sebunyabo tuuseeyo nasoma mu bbaluwa eno ebbaluwa si ya wano Joan ne weegaana nti tokola ku BDS ezudde nti sikolayo eno ebbaluwa bino eno ofiisi si yebikolako wabula nga gwe wasayininze era lyerinnya lyo ofiisi eno si yebikolako mulina genda wa administrator general okitegeera
administrator general yagenda okukola ekyo yatuleka mu ofiisi yadduka emisinde ono n'atulekayo ono nannyonnyolani oyo erinnya eriri wansi lijjo wani w'olunaku olwo kubanga ttaaga ye yaliko erinnya kati wagamba ze sibimanyi ne mugambe kyokka yennyini gwe mugituusiriza naye n'agyegaana yagyegana kaakati yali egamba era kugaba bintu bifuuse ebintu wano ebintu okugaba ebintu kufuuse ebintu kaakati n'amala n'agenda oba administrator ki kati nze ne mugambe ebbaluwa eno engeri gye baali bagiwandiikidde mu kadde ono kangizeeyo kwa biwandiiko bikuyamba nnyo mu fayiro eriwa gye baali batuwandiikidde n'aginsikako omukazi yagigaanira musirikale ate alina n'eccepe n'aŋŋamba nti eno ofiisi si yekola ku bino eno kikyamu naye yagiwandika simumanyi kyokka ng'ate yagikutte yettaaga gy'ayina yetaaga eriko wali ogimanyi kati kyaliwo kiti anti Joan sente ezo bwe ngenda eri wasaasi ne bapatana nti bampe emitwalo 5 buli mwezi sente ezo nazifuna emirundi egyo wayitawo emyezi 7 nga sizikola ki nga sizifuna nengenda ekatwe bwe ngenda ekatwe nali nvuddewo nga bagaye bagana kuwa ekyeyamaani twali twalagana wa kyeyamaani era nedda kiriwo kiti mpuliriza mani watandika ogendayo nga zivuli nga tebakyaziteekayo nagendayo nga tebakyaziteekayo okitegeera mbadde njagala nakwogera na kyeyamaani oli kuba yali ŋŋampa ssente yazimpa emirundi egyo 2 erwa kati bwe nvaawo nga tebakyampoweza ssente wa LC nga kitute ebbanga kwe kuŋŋamba ne baŋŋamba negenda keeka twe bakuyambe okitegeera bwe nabatwalira ensonga ne bagamba neglect negundi girina wano reference ne baŋŋamba ebbaluwa mukadde gye yatwala kituufu ofisa gwe baagiwa lindako wuliriza kituufu ofisa gwe bawa ebbaluwa eyo yali agiwandiise oba oyina gye wali ogijje bagijja mu ofiisi omwo ne baŋŋamba ngimutwalira ofiisa wa poliisi sikyamujjukira naye nga mu ofiisi mwe yali atuula nsobola okutwalawo ne bampa reference anti Joan nze kye nalekawo kyaliwo ekito ekyo saakiwulira kye nalekawo we naleeta bano baŋŋamba nti neglect tata w'abaana alina okuba ng'akola ki waali omukyala naŋŋamba gende wa administrator gye nogulewo ki fayiro era nagana natambuza na bigere n'2,000 bano n'obalekayo anti bayambako nti bannayo ekituufu ebbaluwa eyo nagijje wano naye wamulula bagibawa kuba batugamba weebali bonna nti muwulirize kati mbeera ndi abo kaakati twagenda tubuuza kizimbe tusoma ku kizimbe gundi tutuuse ofiisi namba gundi okuvira naye ng'aliyo yawandiikako Joan waayo nga ye Namakula nze nakitende kaati tutuuka wali ne kalidde w'oyo waali nabitya bagize byagenze bitya byakoze bitya ogenda okugira kaakati wazaala abaana bameka nayerawe kati nno ebintu ebyomufu byali ono mukazi we yalina okutegeera ebintu noli yalina okutegeera ebintu bwe wazaala buzaazi tolina kintu na kimu walina kufuna byabalo nemuga nti nze sifuddeeyo ekintu kino nakyogera bwekyo naye ekikulu nakuza omwana wange namuweerera ne mutuusa we mukomya ne mukwasa omulimu n'akola nali simwagaliza kufa nfune ebyo naye bwe bibanga by'abaana nze sirina kinfaayo ku bintu byaki emyaka nze ŋŋenda kuweza emyaka 13 naye nsobola okwekolerera nze tewali mwana gwendeebeeta owulidde nti nina gwendeebeeta n'oyo omwana omugenzi najja naye nga wa myaka 6 paka ku myaka 36 naye nga sizze waabwe kusaba wadde ekikulu kabeera oyo munne bakulidde nagamba wabasabanga nnyo ssente nga nzisaba ddi bihayindikate nyono byaŋŋamba bye byabatabula mama noono kaakati tukoze bwe tuti tugonjodde tutya ensonga zino zigonjoddwa zitya mulinde
mulindeko bannange tugonjoola nsonga ne bwe tubanga tulinda kwa byalumbe siru njagala tuve wano nga tugonjodde ki nga ffenna tuli baki meanwhile mujjukire ono alina letters of administration kaakati mulindeko letters of administration z'olina zikuwa buyinza bwawa nawa ze bampa zaali ziwa obuyinza bwa wano n'eri erusaze mulindeko bannange musooke mulindeko kaakati muwulire maama ono baamuwambwa alina ebbaluwa mulindeko anti bakuwa obuyinza bwa wano ate wano toyagala kubeerawo si kyekyo anti Joan alindako buulira bakuwa obuyinza bwa wano naye wano toyagala kubeerawo kituufu oba si kituufu anti Joan njagala okubeerawo naye olw'okulemesebwa kuba kati ono mulamu wange ayogera ebisongovu asula omwo alindako weolina obuyinza bwawe wetwogerera wadde ono ya apulayinga bazisazeemu wetwogerera wawe era kati newogamba oyingira wali osobola okugenda kujja maama ensonga eno nkulu gyembuze naye nsaba ojulize bulungi maama ekwatako bakuwa ebbaluwa ezikukkira ebbaluwa bannaye bwe bakuwa letters of administration baba bakwadde obwannannyini wetwogerera wuliriza anti uli yeyagenda n'asaba gwe byakulema kati linda yono yeyasoma simanyi oli yabyogedde gwe gwe wano akati muwulirize akati gwe nnyabo bakuwa obwannannyini bwa wano paka ng'okusaba kwono kuyiseemu okubusazaamu akyabuyina wano lwaki wano ogenda kubeerawo bane anti Joan okusinziira ku mbeera eriwo nga bw'olabye bali embeera bali nanyini wano ogenda kubeerawo bane anti Joan mama linda anse nekuyamba mama kakkana lindako bakuwa bwannannyini wano ogenda kubeerawo bane nja kupangisawo nfune wendabirira abaana bange abaana bali mu kigo babuulire bano bebazaala abaana bali mu kigo ky'abasista Ati Joan singa omwana wange afuna obuzibu abaana tebajja kufuna buzibu togenda kuteesa ne bano ng'okyalina ebintuntu ku mutima St. Martin Kankobe Children's Home abaana bali mu group home naye enju ya kitaabwe yiino etulamulinya n'abantu balala n'ebisenge bikalu si kyekyo kati ekyo tukitegedde onalowooza mbu maama yeekobana ne baganzi b'omugenzi mbu batte abaana be baba babawa n'obutwa ebintu ebimu tetubibuusa maaso muwulidde obusayimbu tebagukebera kaakati tugonjola tutya ensonga chairman kaakati nze kyendowoozamu muwulire maama akagambo kamalize nkubire ku muntu oli omwana omuwala oyo mumulaba bwe yenkana twali ensangi mwami kiyimba chairman firi mu maaso ga saasi ne babanga ekyabaawo kyabaawo ne kojja w'omwana kubanga nze yali asinga okutwala mu kiseera ekyo gwe nali nteeredde omwana nabanga amugamba oli waddembe nga bamugamba waddembe okufuna omusajja n'afumbirwa naye si wano okitegeera kati ne bw'aba alina omusajja we lwaki mumukaka okubeera we amama sife tumukaka onajja atugamba ayagala bintu by'abaana be okiraba ffe tetumukaka kubeera wano olwokuba nti ye maybe ndowooza kyanaategeera okitegeera yatwala ebintu n'abitunda najjanjaba kati muwulirize tugonjodde tutya ensonga okubeera wabadde nze simulinaako buzibu era saagala kuneetondera
simulinaako buzibu aleete abaana abeere nga ye ali free agambe nti maama nti oba olinayo emitwalo 2 nina ka bizinesi kenjagala okukola owulidde era nakimugambira ensangi ne mugamba nti funa kyokola abaana baleme okufuukira ekizibu owulidde bw'onoofunangayo kasukaali ng'oleeta nga tuli wano ffenna era nkulize abaana wamu era ng'oyo bwakola nekimusaba wano ogamba mbukopangisewo bwomu abaana babali banaabeerawa ate nga tulowooza nti abaana abo wano lyekkuŋŋaaniro lyabwe wangi kubanga wano nerusaze kiri weste otwatuke wa administrator Waka yali akuwedde ate ye yefuula mulungi omu buli kamu ono naye kakati bannange muwulirize chairman twagala solution tugonjola bano tuvaano nga tugonjodde maama ayogedde ensonga yentona aleeta abaana ono bamuwe bizinesi tugenda kukubirira bannange ekisooka ebbaluwa gy'ayina Sekasega oba yali chairman w'ekitundu kino si yagiwandiika era teriko na stamp sigirabyeko tugenda mu kkooti olwewa yagiwandiika bino si bibye kakati abatuuze mugere ne muwulira ebintu omukulembeze yansibye banetuwulirize omukulembeze yansibye ebbaluwa Sekasega oba chairman abadde mu kitundu banaye ine ebbaluwa njagala mukadde nabo beere mugumu kuba bagamba nti oli yawadde order batwale ebintu ebbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 10 2015 naye olisi yagiwandiika ebintu bakabitwala ndowooza wayiseyo ennaku ntono nnyo mulindeko kaakati musooke muleke chairman usually bwe babanga chairman mu abantu mwe mubawandiikira amabaluwa mu mukono gwammwe ku kyalo kati do you think eno ye handwriting ya chairman wammwe wangi handwriting ya chairman si eno kati mulinde kani yakwandikira nagende wa chairman n'apitira omuvubuka n'agamba oyagala nsonga kikuleese ne mubulire okiwulira niwe tugende wa chairman badde njagala chairman yennyini eyampandiikira lwaki chairman si eyagyewandika chairman yaŋŋamba yampita omuvubuka n'agamba oyo muwandiikire bwoti ne bwoti ne bwoti yani erinnya yadda omuvubuka siteeka yasobola okumumanya erinnya yampandikira ebbaluwa kaakati nze kyenjagala gwe mukyala Zurufa abatuuze bano bonna banetuwulirize Mama Teddy bannange mukakkane muwulire programu kana njigaddewo programu njigaddewo mulira anti temuwuliriza muwulirize Zurufa kakati bannange bano si be bavaisi kakati stafu eriwa kakati bakulu tuli mu kukkaanya bannange muwulirize chairman oyogera kugonjola bwe muteefuga programu njiggalawo kitegeeza obudde bwe tumaze wano obugenda tumenya yes maama obusungu mulina bungi naye mukakkane anti tumali byonna tubitegedde olaba byonna mbitegedde byonna tubiwulidde tulina okuyamba maama famire eno nayo tulina ogiyamba newankubadde ng'ono yatuyise
naye ne mukadde alina okuyambibwa. Nze njagadde nnyo bano ab'amawulire. Omanyi bw'oba nga toli ku gurawundi nga bakusanze mu ofiisi osobola kuba ku sayidi yo nazze bw'akaaba amaziga mayitirivu. Naye nze omukono gwe guguno siginikyaye okompeyaringa n'eri erikuli obuli bwafojere naawe ebiwandiiko biba biserengesa anti akugambye yayita omulenzi kaakati kyesaba abatuuze tuwulirize n'okusaba omukadde ono nnyini mwana yafiirwa omwana okubeera akakkane kubamba bambi kyo bamutambuza nnyo buli ofiisi za njawulo ezimu mbadde kwenda ebiseera ebisinga naye kyensaba ono muwala Zulfa kubanga muwala waffe adde yatuule wansi abeere mukakamu nga namwandu oli munne ajye alabe omukadde ono nti maama nenenyeza ntambudde diiru ekoze eki eganye nsaba tutuule wansi tukole ki onyambe nkomyewe waka nkole ki nsonyiwe ebibaddewo byonna njagala tutambule ffenna ekyo kimu ekyokubiri kyensaba mukyala Zulfa ekyalina okukola aleete abaana ng'olukiiko lwe twatuula tulina abaami begombolola bali batwale abaana bamuwewule batwale abaana mu ssomero mu kisulo ku vidiyo agenda akyalira abaana be bawumula abaleete wakaawe okitegera owulira kyetusaba abaana bakomyewo abasigala balinako obuvunaanyizibwa naye ne jjajja w'abaana mente abaana bange olwaliro ntwala akawogo abaana bali mu kisulo bawumula abaana obakomyawo abaana njagala nange okubeera nabo abaana bange njagala mbeere nabo oba ndina wendi naye nga ndi nabo sikubejjako. Maama alina obusungu, Zulfa naye alina obusungu, abafamire balina obusungu. Ensonga za Zulfa zikyagendera ddala maaso, tugenda kuba nga tuwummulamu bwe tudda ate twongere okulambulula. Tuva wano nga Zulfa ne maama buli omu ategedde wa wayimirira mu bulamu bw'abaana b'omugenzi Mukasa. Tovaawo komawo. Ensonga gye yakuwabira mu kkooti nze kulisaayo nnyo mukuumulamu okwo n'enkobaza kubanga okyali nange tukyali mu nsonga za Zulfa sinaba take two. Eno mbasomera letter of administration gye baawonya. Kaakati ensonga lwaki njagala ogibasomera nti nze bwe nagisomye yafudde ku nnamwandu omu ate nga bannamwandu bali bameka. Keep quiet. Bali oli alina abaana tutunuulira balina abaana. Yes. Letters of administration. Pass a night to Haise. Muwulirize. Judge of the High Court of Uganda hereby make known that on the 5th day of March 2018, letters of administration of the property and credits of the estate of the late Mukasa Masiale, formerly a resident of Chikajo Central Chengera Town Council, Wakiso District, were granted to Naroga Zulfa, mother of children, stroke friend. Mumanyi lwaki bateekawo friend? Kubanga si waki wano wandibaddewo Andi Nakasimagwa Harriet, mother of children, stroke friend. Naye olw'okuba nti oyo taliiko eka mistake esooka eri muleeta eno and the main reason waki alina osazibwamu. Mutugenda maaso, listen, I am speaking obwedda gwoyogera. And Musoke Michael bracket brother of the deceased. Brother of the deceased, you had to sit down and agree that Musoke Michael should appear on the letters of administration. Did the both of you agree? No.
Wanji nze gwe bayita Musoke Michael gwe mmanyi oba gwe nalaba taata waffe yafa mu 2003 ne twabya olumbe mu 2009 ne baali balangirira omusika kyali kiro nti obannaye ekibiranga alese omwana omu nga mulenzi ne wabaawo ye Mukasa ne wabaawo omwami eyajja n'omwana nagamba nti ono omwana naye yali wa Kibirango naye yamundaga ne bagamba nga tulaba mukulu ne bagamba nti bwaba wuwe nga kizuuliddwa nti yali alese abalenzi babiri kati ate bannyina be bangi mugende mulonde omusika kati kitegeeza omusiye muki kati ne tugenda akalulu kajja nga kalonze Mukasa n'abeera nga ye musika kati nze omulundi gwange ogwasooka okulaba ku oyo Musoke era gwe gwasinga ekika kyamukkiriza kati nze ekika kati sijja kunyonyola nnyo kika kubanga ze sikuliko maama wawulirako Musoke Michael nawulira naye ne bwe musanga mukubo simukulaga kati waki wawanuuza ow'egindi nga bawano yatula n'oli bampita administrator yangamba naye muwulirize programu njigala andi Musoke Michael tukizudde ono yamunoonyereza nga muganda waani nga muganda wa mulenzi wa mugenzi as the court may from time to time appoint emyezi 6 giyiseewo bukyanga bagikuwa mu March so tulimu so meaning 6 teginayita right teginayitawo gikyabulayo so abafamily eno mulina ofayiringa complaint ngono bwe yakola zulufazi bagundi zino tezali fair awuliriza njagala ffenna tukkiriziganye nti letters of administration ezaweebwa Zulufa tezaali fair. Madamu Jowani bwe twagenda bwe nanoonya ono nagende wa muganda we bwe kyali kati bw'aba mpita ne bangamba genda zala muggwe wekka namuleeta oyo mukyala yaliyo ne ku lupapula yaliyo anti kuno this is the main letter taliiko anti kiriwo kityo okubanga taliiko bamugamba sayininge afuna obwa administration ku bintu by'abaana be n'agaana omukazi ono n'agamba nti nze babumpe n'amugamba okubukuwa olina kuba ngono sikisabangako mugamba okuleka ng'omaze okumpa embalirira z'essente z'obadde okuŋŋanya mu nnyumba okuva emabega nsooka okuwa owa administration n'amala n'aŋŋamba nti yitayo omuganda wo omutaatawo nga muli ba Luganda okitegeera mulinde waganda okusayininga tetunadda mabega tulina osunsula eno kuba enewoona obuyinza wali era ono olw'okuba kyalina eno ebbaluwa asobola oteekawo injunction nga ku mwena tewali yeesaza wano so we must break down this letter mukitegedde as long as alina ebbaluwa eno she has rightful ownership to that property so paka nga bagisazizaamu era waddembe okuleeta interim order nti wano gundi negundi tebaddangamu okweyisa mu futi 50 nga buli weyitaano oyita eri waggulu watutundayo okitegedde so tulina ogibreakinga down aha so okwagana okusayininga wakola ki wayitako ku bafamile nobaga bannaye ekintu ekyo maama yakikunnyonnyodde nti yali awo ne bamuleetera ekipapula ne bamugaba bakuyite wa administrator general nga ne gye bamuyita tamanyiiyo n'atuyita n'ayita ne baganda be ne tugenda n'oyo ne byonna mu ebirimu nedda kati ekyo kyali bwe kiti empapula muno zonna mweziri kuba eyo fayiro bwe bagenda ne bagifayiringa ono n'agisiba endala ne bagulawo endala kati gye bagulawo gwagambye ye mulamu we gwamanyi kalidde ne Musoke waliwo no banani omulala byonna mu ebiri munira nga ko byonna gikuwadde bwe babeere nga bo babeewo obuyinza nga ffe tetulina kye tumanyi kyovola banjinze kyampayiriza kubanga nze baali bantaddewo okubeera nga nzirukanya ebintu bya Mukasa nga yakafa owulira kati nze n'omwana ono gwe yajja mu ssomero omusomesa ye yaŋŋamba bamuyita secretary ku ssomero wali omwana we yali asoma naŋŋamba sente z'oleeta omwana nga takyasomera wano nze nga sikimanyi kuba abaali basomero babiri n'owange maama njagala tukkiriziganye either tuddeyo tuadingeko namwanda owokubiri ku letters of administration wangi
oba musooke musazeemu eno mwabya olumbe bwe mumala okwabya olumbe kuba mujja kumala kugenda okwabya olumbe babaleetere n'abaana ba Mukasa be mutamanyi kyokka nga bano baagabana dda mukitegedde so nze mbadde nsaba ebbaluwa zino bwe zajja omukyalo no nazimuwa sayininge n'agaana ne lwe bankubi kati bwe yagaana nange nenzizaayo kooti negamba eri mu vacation negamba ye bw'abaaganye ye egenda kukolaki egenda kusalawo namuwa n'azigaana nespeeka n'azimuwa n'azigaana ye buli mubike ennyo muno kooti zino ze zalisazamu leeta z'oba administration maama nti mu meeting eyo meeting erina kuba ya bannamwandu bano anti kyembagamba nti musoke mufu lwa nsonga ono n'oli be balina okulonda ani musoke tewali nsonga lwaki bakusalirawo ne bateekako musoke Michael oli nga taliiko naye kati muwulirize oli mbu yagaana okusayininga nga tabitegeera kati oli yagaana kyali bwekiti naawe wayina eddembe okugaana era administrator general kye yandikoze kusooka kubawandiikira ng'agamba abiyimirizza oli asooke yeetereze oli yagamba nti nze abaana nabawaayo ewaabwe nga bato nze nahandika okuleera kereya nga wa myaka 2 n'emyezi egyo 3 ne siipe yamuleeta tannaweza mwaka be baana 2 be yazaala anti yawo n'agamba nti nze siri ku by'abaana abaana nabawaayo dde ewaabwe ono n'oli bandikiriziganyizza nti kale kakuza bazzukulu akole ki bamuteekeko so zino ebbaluwa ziyimiridde ku ggwe n'oli mwembi mulina okuddamu ne mu revisinga kizuuliddwa nti no ebbaluwa z'obusika letters of administration zuufa ze yafuna ziriko question mark ziri valid yes naye ziriko question mark olw'ensonga olw'okuba nti no bannamwandu bano si bampeta bombi kitegeeza nti ebintu ebirina kubeera mu mannya g'abaana wabula olw'okuba nti abaana bakyali ba minors so bamaama balina okubeerako bombi paka abaana bwe banaakula ne batuuka mu myaka egyesalirawo olwo bagende ku letters of administration ngenda kuba nga nziramu okuwumulawo muko bwe nzira twongere okulambulula ki ekina okukolebwa ensonga oli gye yakuwabira mu kkooti nze